Spice ennaku zino weya nti bagamba nti mbu okolerera okuzimba enju yo ogimalirize. Balimba era babyogera bakunyonyole bulungi zibimanyize nti abantu babakubyeko ennyumba eyaka basobola okusalako ekigambo tuveeyoyakwogera byotamanyi kati Spice bw'olaba batya oyinamu change ki according wali olina show ye ya last year neeno bw'olabako improvement ki? Improvement werinnyo kuba kati omanyi oba otandika okolagana n'abantu kijja okumugenda maaso olinyisaako ko eddala ekyenjawulo kiriwo nti olunyi buno koze n'abantu abali very professional naddala kutandika eddala ku bandi nungi nnyo ye bandi esinga gyegenda okukola nayo Friday Freedom City n'ekirala tubadde nga tukozesa stage ya Freedom City nga bweri naye buno nasazeewo enakola ne Fenon Steve Genius okukola stage enungi amataala amalungi era yagenda okukola stage yange n'okulayitinga ekifo kya Freedom City tubeere nga batalina mu Uganda. Ku nsi ya Katonda wali waafunye bamaneja bammeka bw'olaba nti kati saawa zino ono maneja yankoledde ne bano be batankolera mu bulamu bwange? Buli omu alina kyakola ne omuntu temuwangadde mwenna era abaako nekyabakwongedde oseeko ne bamanagers babiri manaja roja wakusatu naye omuntu nemba temutuuse mwenna ku lugendo era abaako nekyakwongeddeku. Spice tulabye nga oyina challenge nene weya nti saawa zino oyina badancers bendabye nga banyeenya ebiwato be wali tolina luli kiki akakoddeyo ekike waleese? Ati njagala tube n'ekintu ekyenjawulo ekintu ekirungi bweomu kyagenda nyumirwa tunyumirwe dance tunyumirwe music band so njagala kibe kyanjawulo abantu bayogera conference yo nti yasukkuluma yalinga mbaga yali nungi era nebaza buli yasobola okujja ku press conference eyo yali just normal press conference nenakikola like appreciating abannamawulire media personalities abenjawulo ba DJ ba MCs ba producers buli muntu alina kyakoze mu industry yaffe kubanga abantu abo oba mumwe bennyini mutuusa obubaka bwaffe ne bumutwalira bafaani baffe so nali nkikola like tugatano ku appreciating ogwo omutima agujawa si bangi abaludde mu industry nga kyokka agwo omutima tebaguyina ate ffe twakwewuunya nange bulemu tuli banjawulo bulemu aba n'endowooza eyiye bwabayagala n'okukolamu ebintu kuba kati nze nganze I believe nti buli muntu mu media alina kyanyongerako okitegeera so nekola music omulungi omuntu kati nemutamuteekayo nemutamuzanya mu TV netamwogeramu batamupromotinga kitegeeza ayinza obutatuuka bafans so nze nakirabanga ekintu ekikulu nnyo ekyamaanyi abalabi ba ABS TV fans banange jenga 17 Friday January Freedom City ngira mtwalo netesetese bulungi nnyo nina ebyakabiri balala banaye obuyimba bonna basinga okwagala omusheshe emala batikona owa 2019 ye by the way oyo omusheshe agenda kujja katulinde tulabe jangu werabireko